right, a very good morning, good afternoon, good night. Mwasire mutya, mwasiri mutya okusinza gye mulabidde akatambika n'olunaku olwaleero. Abamu bwakakya bwakasaasana, abamu buzibye, naye nga twebaza Omukama Katonda olw'ekisa kye kyatuwadde okutuusa tukyali balamu. Ne twebaza General Yekolera Itongwa nti Omukama Katonda bali kukuuma gy'owangalira eyo yonna. Era ne neebaza wonna bannayuganda abamulowooza ku General kitole ky'embeera etambula etya ate era n'avaayo n'atuwa information based on his analysis. Era kyova olaba nti tugamba nti bannayuganda wherever you are olaba munno n'akugamba nti gye naye okagamba ebimuvaamu bitusanyusa nkusaba nawe musanyuse mu ngeri emu oba endala. Kale gye nebigenda amaaso mu ggwanga lyaffe wano Uganda bikwasa ennaku ebimu byewungisa ensi bitwalabidde omukulu gwe bayita ati Buhalulu Museveni yeetondedde Buganda oba emizimu kitandise omuyingira oba alabye agenda awo simanyi. Then ekyokubiri bagamba Uganda eyigiza abayeekera bayiseewa ani yabalabye lwaki bagamba mwebali. So ne twebuuza ebintu bino lwaki bijjawo nga tugenda mu kulonda. What is their goal? They want to put the bag akwata omukulembeze wa His Bobi Wine Setam Kyagulanyi. Lwaki embeera eriwo eti mu ggwanga saba otukwaniriza General Yekolera Kitongwa ebulaaya gy'owangalira muli mutya mukulu ebulaaya abalabi baffe abalungi ku the Flashlight Channel UG amanya enze Yekolera Itongwa musiye mutya bamusize mutya okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira akatambi kana alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukuumye mu ngeri ey'enjawulo. Kakati ngenda kutandikira ku kwetonda kwa Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ekisooka kya byonna okwetonda yeetonda naye kuki kibi nnyo okujja n'ogamba Yekolera Itongwa nsaba kunsonyiwa naye nga ate tosoose kumubuulira wamukola ki. Bwe twalinga abato nga bakuba bakubuuza nkukubira ki. In that osobola okutegeera ensobi yo ne kino ky'oli mu kwenenyeza nti maama nsonyiwa oleme kukiddamu y'ensonga lwaki bakubanga bakkaatiriza bakuboga maama nsaba kunsonyiwa nga bakubuuza nkukubira ki nti kino. Kakati ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni okwetonda kwe kujja kubeera more useful ng'akutobeseemu yeetonda ku lwaki. Ekirala ffe si ffe abalina okusonyiwa Yoweri Kaguta Museveni. Yoweri Kaguta Museveni ye kennyini mwenyewe y'alina okwesonyiwa emize gye. Kuba ffe tetulina nsonga yonna nga bannayuganda ne mutabani wa Amos Kaguta. Ensonga yaffe eri mu ofiisi eyo. Ebizibu ebitutuusiddwako bisibuka mu ofiisi eyo. Kakati Museveni ye kennyini ng'omuntu y'alina okwesonyiwa emize gye n'ekifo omuva emize gye. Ffe bannayuganda tuli bangu bakwerabira nsonga. Era nze kankubuulye Museveni ku bikyamu byonna by'akoze bannayuganda. Kyangu nnyo okubyerabira bannayuganda. Kubanga wano Arap Moi yakola ebikolobero bingi. Naye ku ssaawa esembayo n'akuba Kenya ekirabo ekikyasinza okubeera ekirungi. Okukkiriza okuwaayo obuyinza mu mirembe n'agamba nti mpanguddwa Mwai Kibaki. Kitegeera. Era obusungu bannakenya bwe baalina ku Arap Moi emyaka 2 gye yabakalakatira oba n'omusobyo byonna byasaabulukuka mpola oluvannyuma lw'okukkiriza nti si ye mulungi omu, oluvannyuma lw'okuleka akakiiko k'ebyokulonda keetengerere, oluvannyuma lw'okukola transition of power mu mirembe, kyokka ensi n'agirekera ssemateeka nga Kenya erina okukyusa obuyinza buli luvannyuma lwa myaka 5. In that Kenya ne bw'aba omukulembeze mubi atya mwangu wa kugumiikiriza. Olaba emyaka 10 egyo nti mingi. Naye ate mitono nnyo singa oba onaakyusanga n'essuubi olikola ki? Olirina. Ensonga lwaki abasiraamu basiiba enjala mu swaumu oba tusiiba enjala mu swaumu ne tuvaamu nga tetukoze kubanga tuba tusiiba lwakigenderwa nga tukimanyi nti tugenda kusiibulukuka. Naye buli lw'osiiba naye nga tomanyi ddi lw'ogenda kusiibulukuka
ekintu ekyo kikozza omutima. Kakati Kenya obeera n'obukulembeze obubi naye at least oluvannyuma lw'emyaka 10 oba okimanyi nti nsobola okubuwona singa bunsimattuka oluvannyuma lw'emyaka 5. Nabwe kityo nze nsobola okukugamba Jomo Kenyatta oba ye godfather w'ensi gye bayita Kenya. Naye ate akasajja ke bayita Arap Moi kaakola ekikolwa eky'obuzira okuteesa ne bannansi kabaddiza obuyinza mu mirembe kagende kawummule era bateekewo sisitimu ennungi ekyusa obuyinza baleme kuddamu kulaba Arap Moi mulala. In that ekyo kibeera kikulaga nti Arap Moi yakkiriza nti obukulembeze bwe bubadde bubi, obukulembeze bwe bubadde bwa musibira mu ggwa nga bannansi ba Kenya tebayinza kugumiikirizaayo Moi mulala. N'abaleka nga ye avuddewo ng'ekizibu kyokka ne sisitimu ye ey'okubeera ekizibu n'agitegulawo. Kakati Yoweri Kaguta Museveni ku byonna byakoze bannayuganda ate asobola okubawa ekirabo eky'okubaviira n'awaayo obuyinza mu mirembe nga Arap Moi bwe yakikola ki? Ffe tukimanyi nti obulumi obungi busikizibwa essanyu. Y'ensonga lwaki abakyala abo mubalaba tebatera nnyo kwagala baana be babasazeemu obusazi. Kinoonyerezeeko. Abakyala si bantu baagala nnyo baana be babasazeemu obusazi. Omanyi ensonga lwaki tebatera nnyo kwagala baana be babasazeemu obusazi? Nti babasannyalaza. Kyova olaba era wano e Kenya tewali nnyo ogwo mukwano gwa kutinka ogw'omuzadde n'omwana. Ensonga lwaki n'abaana baawo boonooneka kubanga tebafiibwako nnyo. Kubanga wano okusannyalaza ne bakusala kyangu abakyala tebagumira bisa. Ti omwana gy'akoma okukuluma gy'okoma okumwagala era gy'okoma okwerabira obulumi singa oba omuzadde. Kakati ffe bannayuganda obulumi obungi Museveni bwatuyisizzaamu n'amala atukubako ekirabo ky'essanyu kimu nti bannange nzikirizza okukyusa obuyinza mu mirembe. Si ye gy'ayagala bukyukire wabula mu mikono gy'abannansi nga si ggwe abalondedde omusika wabula nga be beerondedde. Oyo Museveni asobola okwewangulira ekirabo ky'obwa godfather. Nitwerabira byonna lwa nsonga si nti akoze bulungi naye n'okukkiriza ensobi zo n'oleka abantu beetambuze ate era n'obateerawo ne sisitimu ennungi ebatambuza Musevenizimu n'eviira ddala mu ggwanga oba owadde eggwanga ekirabo ekisinga. Museveni teyeetaaga kutwetondera kumusonyiwa. Museveni yeetaaga ekintu kimu kumanya nsonga lwaki tulina okumusonyiwa. Era ye kennyini yeesonyiwa ebyo byalowooza nti bye byamutukyayisa ebyamutuusizza okutwetondera. N'entebe eyo evaako ebikolobero byonna kwajjira okutusobya oba okusibuka okutusobya agikwata agiwe bannayuganda. Teyeetaaga kintu kirala kyonna. Ffe tusobola okwerabira kubanga Miriam Kaloboote gye buvuddeko yagenda e Mengo naye nga wamanya bbaawe bye yakola e Mengo nga tasobola namugambako kubanga abakyala abo mubalaba bakola kyamaanyi nnyo mu kufuga eggwanga. Era kyova olaba mukyala Janet Kataha maama Janet Museveni nsanga nnyo obuzibu okumuyita maama w'eggwanga wadde nga balowooza kiri mu protocol nti ye maama w'eggwanga naye omukyala oyo abadde n'amaanyi mangi ku bbaawe. Omusoto omukambwe gukkakkana gulina mukyala Yoweri Kaguta Museveni maama. Olabye abazadde bwe balaajanira abaana baabwe. Mukyala Janet Museveni walaba maama wa Sseggirinya ng'addukira mu nkuba ng'omwana we ali mu kkomera n'akaaba n'agamba omutima gw'omwana gunnuma. Omwana bwe yafuluma ekkomera tabandadde na myaka 2 n'afa. Mukyala Janet Museveni nga ggwe yeeyita maama w'eggwanga tunuulira ku bamaama banno. Lowooza ku bakyala banno. Muwala wo Rita Nabukenya yattibwa. Ebikolobero nga bino nga tosobola kutugambira ku mwami wo. Omwami wo atakyalina bazadde naye ng'ate ggwe osula naye olaba osobola okumusanyusa. Nankuwa obwa minisita w'ebyenjigiriza regardless oyina bitabo kisigamye nti oba tewasoma naye regardless oyina bitabo kikubanga naawe nkakasa omanyi obuyigirize bwo mukyala Janet Kataha. Kitegeeza olaba yasobola okukuteeka mu minisitule esalirawo Uganda eyaleero n'ey'enkya kubanga minisitule y'ebyenjigiriza yeesinga omugaso mu ggwanga. Naaligambye
nti yali badde ministry ey'ebyobulamu naye teri musawo ataasoma era bonna bayita mu ministry yaki naye olaba wamukwata awantu n'osobola okumujja mu ministry esinga okubeera ey'omugaso mu ggwanga lwaki awantu awo toddamu n'omukwatawo n'omugaa naye mwami wange abaana b'abantu wakati nga tetunnagenda kwenenyeza bantu lwaki baatukyawa era emize gyaffe gye tugenza okubeenenyeza gisibuka ku ki nti ku ntebe eno tuweeyo obuyinza mu mirembe ze nsobola okukwashuwalinga tewali asobola kukwata Museveni singa atukuba ekirabo ekivannyuma wano kanzirewo tewali ayinza kukwata Museveni singa atukuba ekirabo ekivannyuma lwa nsonga Moi ku bikolobero byonna bye yakola mu ggwanga erya Kenya omwali n'okuba Odinga n'amusibira ku Nyayo House n'avaayo ng'ayogeza kirimi omanyi Odinga ayogeza kirimi oyo Moi ye yamutulugunya naye bannakenya byonna ebintu ebyo baasalawo babyerabire ne bagamba nti gaayise tegayoolwawo kasita ensi yaffe etuddidde mu mikono tuddemu tugizimbe ne peegi ya Moi tugikuulemu kabe mwali mu Julius Nyerere oba osanga yalina ebirumira mu ggwanga erya TZ naye ekirabo kye yawa ensi ekyasembayo kubalekulira oba kubaviira ye Museveni bw'aba awulira nga tasobola kubaawo nga si mukulembeze akolenga Nyerere yeesimbawo ku bw'amayumba 10 ewaabwe gy'azaalwa bwe yava ku bwa pulezidenti olw'okuba ye yali yamanyiira kukulembera nga bw'anaalaba ebikyamu kati n'asalawo at least akulembera akawugira akatono mwali akatereeze Tanzania olunaku olwaleero lwakuba ono Samia Suluhu ne Museveni be bagezaako gikyankalanya naye Nyerere yagirekera omusingi ogw'okukyusa obukulembeze mu mirembe n'oguteesiba nnyo ku bantu singa oba ofuuse dikiteeta nti bw'oba okumpanya obululu at least kumpanyayo olulonda lutya ng'omazeeko ekisanja ky'ekisooka at least kumpanya kyakubiri kyokka mu myaka 10 obaviire myaka 10 giyinza okubeera emingi naye olwo gwe bafugiddaana munnayuganda tosobola kugumira myaka 10 singa oba osanze obukulembeze obukyamu so ffe tetwagala atwetondere nga tetavuddeewo kubanga owaatudde we wali ebikolobero ebitukolwako we wasibuka ebikoloberwa ebitukolwako kakati toyinza kukola tawuba ng'okyakola amazambi waliwo kye tuyita tawuba mu busiraamu toyinza kwenenya n'ogenda mu maaso ga Allah nti astagafurullah ai Allah nkoze obwenzi naye nsaba kunsonyiwa sijja kukiddamu naye ng'olufuluma omuzikiti ate olina akawala akalala akakulinzeewa kulufula so nabwe kityo kya buvunaanyizibwa nnyo weenenye ng'opaakinga kyekisingira naddala obukulu muganda wange okwenenya ng'opaakinga then okwenenyako kujja kuba moyuzifulu kuba tutegedde kye weetondera togenda kuddamu kukikola yensonga lwaki abazadde baatukubanga batubuuza nkukubira kintu kino oleme kuddamu kukola ki kukikola naye weetonda olw'ebikyamu by'otukoze ng'otudde mu ntebe ate nga ye entebe toyagala kugizza abantu ba Uganda wakati mu kubeetondera tambula obaviire kubanga abeekaseese wabattira abaana baabwe misana ttuku kakati bw'oba weetonze teri kiyinza kuweweeza mitima gyabwe nga kubaviira omukyala singa obeera ayagala kunoba bwe weetonda nti munnange ensonyiwa ku nsobi gye nnakoze olina okumeekinga sure togenda kugiddamu omukyala anoba lwakudda kiro ate weenenya ate nga toyagala kukoma kudda kiro omukyala akooye okumukuba ate weenenya naye embooko gy'omukubisa ekyali mu nnyumba bw'oba olaba kimatalinga kya buvunaanyizibwa nnyo singa obeera weenenyeza mukyalawo nti mukyala sigenda kuddamu kukuba embooko gye muba musooka okufumbisa naye embooko gy'omukubisizza atuuka okuba n'ebisago ebimutuusizza okwagala okunoba ekyaliwo mu nsonda ate weenenya nti mukwano nkusuubiza ekintu kimu munnange kino tekigenda kuddamu kubaawo mukwano nkugamba ekintu kimu ng'ate ye embooko ekyaliwo tewali Museveni ngeri gy'ayinza tukakasa ntagenda kuddamu kutusobya ng'ensawo entebe mwabadde atusobezanga mwakyatudde asooke yeekwatekwate yeekuŋŋaanye akwatemu ebyanguwa ave mu ntebe eyo then apology
ejja kubeera accepted. But as per now, tetuli assured ti Museveni we tumusonyiwa tagenda kuddamu kutusobya. Oba yagenda gufuulanga mugano buli lwana atusobye okuddukiranga ekkololo ajje yeetonde. Omwana wo n'ekintu ekitono ennyo nkugambira nti tuli mu failed state. N'ekintu ekitono nnyo yalibadde mwana wo. Bw'oba tosobola kontrolinga mwana wo ku bikolwa bye, ogenda kontrolinga otya amagye ku bitukolwako ate gw'otalaba. Kubanga bamukwata mu mundu balina ebikolwa bye bakola ate gwe Museveni oluusi by'otasobola kukola ki. Kumanya. Naye bw'ogenda bakontrolinga otya nga Commander in Chief of Armed Forces nga n'omwana owuwo ow'omu nnyumba olemeddwa omukontrolinga era olemedde okumulungamya nti nedda kino kikyamu. Bino byokola bikyamu ebyokusibira abantu mu basement bagambye bayiga olulimi gye baatosenza olunyankole. Kusegeera muganda wange. So nze nga nze yeekolera itongwa okwetonda kwa Museveni kujja kubeera mu useful singa anazzaayo ofiisi eyo mwatusobeza era singa ategeera lwaki yeetonda. Kuba waliwo omuntu eyeetonda naye nga tamanyi lwaki yeetonda, kubanga singa abadde amanyi lwaki yeetonda abadde yeetonda alekulira. Naye kati yeetonda kunyumisa kubanga tamanyi nsonga lwaki yeetonda. Mweyisonga bwengatawo ku ddoboozi lyange nze mu kwogera kwo ndabira ddala singa agambye neetonze yatugambye bannange abantu bonna betwatta Luweero, Kasese, Uganda nsaba kisonyiwo mundeke ngende oba mpomule emirembe ofiisi nkitadde. N'ekyokubiri mwenna bali mu makomera nammwe muveeyo nange munsonyiwe. General Museveni ng'ayagala okuddamu okufuna ku mukwano gwe twamulaga mu 86 ng'ayingira Kampala. Agambe mumperekereko nzireeka. Kigambe eki nkulayirira n'ono ali baatudde tugenda sooka tumulekaawo tuwerekere Museveni akkiriza addeeka mu mirembe. Tusobola okumusimbira ebitooke okuvaawo e Busega, Lukaya, Lwera, Nnyendo, Lyantonde, Mbarara paka lwatuuka lwakitula acca n'oluguudo tusobola okuluteekako red carpet nga tetugiyiridde ebimuli. Tusobola okukunga booda z'e Kampala zonna ziwerekere Museveni agende ewaabwe mu mirembe. Era ye bw'aba ayoyo okuddamu okufuna ku ssanyu eryokwagalwa ekyo kyalina okukola ng'ekisembayo kya buvunaanyizibwa ogende nga bwe wajja. Ensonga lwaki the Chosen Harvester Choir bakola oluyimba abaweereza bangi batandika bulungi enkomerero yaabwe ne bambi nnyo. Gwe yatandika mu nsi omulimu omulungi mpanirira malirize bulungi. Wadde wakati Museveni tabadde mulungi naye asobola okuddayo nga bwe yajja singa akola bw'atyo. Era ekirala tukwetondere nga tonnatuddiza baana baffe bali mu makomera. Kale tusobola okusonyiwa naye ye mama wa Segirinyo ogenda mukompasetinga otya? Mama wa Rita ogenda mukompasetinga otya? Mama wa Dani ogenda mukompasetinga otya? Compensation eyinza okusinga kwe kuddiza abafu entebe eyabatta kuba baafiira in the line of liberating our nation. Bwe baba baafiira mu lugendo lw'okununula ensi yaabwe bw'ogibaddiza obeera obasasudde era ne famire zaabwe zisobola okufuna obuweweevu era basobola okukusonyiwa. Ekirala gwe wennyini waali esonyiye nga ffe tetunnakusonyiwa buuza otya? Olwaleero Museveni alina amaanyi agakola amateeka. Kakkanya obukambwe mu mateeka g'okola olw'okuba oyagala okusibirayo ffe ne basiviliani bawanayinki watu wa kawaida otuuke okubatwala mu kkooti ez'ekinnamazi zibawozesenga. Tolaba nti kyekiseera okola amateeka agakufevalinga singa oba ovuddewo agatali ga bukambwe nnyo.
kubanga oli mu kukola mateeka amakambwe ate ng'enkya ogenda kuggyibwa mu buyinza ate nga ge gagenda okukulamula. Museveni amateeka amakambwe yaali gakoze ng'eri mu kusooka naye ate agakoze eno gye bisembera nga takyayina budde. Amateeka ge amakambwe ge yalikoze mu kusooka ge gaali kutte Bakyanjo, ge gaali kutte Abel Kafumbe Mukasa, ge gaali kutte Ssebaggala. Kakati ate eno gy'ogakolera galina kukwata ggwe. Oyagala tukusonyiwe nga naawe kennyini tosobola kwesonyiwa. Museveni oyina amaanyi mangi ageesonyiwa okusinga ffe b'oyagala tukusonyiwe. Ku ssaawa eno Museveni yali badde ateekateeka amateeka nti omukulembeze ne bw'anaavangako ng'abadde mubi mutya waakiri mumusonyiwanga kasita aba abaddiza eggwanga emateeka ge yalikoze. Abalamuzi essiga eddamuzi temubeera bakambwe nnyo. Kooti masho temubeera bakambwe nnyo kuwozesa bantu ba bulijjo kubanga eyo gy'oyolekedde. Gy'otega amaggwa gy'otera okuddukira ng'oyita. That's why nze mbagamba siri nnyo bothered mu mateeka gano agaleetebwa. Waliwo n'etteeka eryali lyagala okuleetebwa nti Parliament yerina okulonda nga luupu so si opposition. Niŋŋamba abantu mwenna muleme kubeera troubled n'eri etteeka. Lwa nsonga ffe tugenda mu buyinza 2026 terisobola ate bbo okukwatirayo bbo. Etteeka ly'amagye lye muleese terisobola kutuuka ekiseera nga lifuga basajja bammwe ababadde nga batta abantu. Terisobola kutuuka ekiseera nga lifuga mmwe. Singa onaateekawo ekibonerezo nti oyo yenna gavumenti gwetasiimye kubanga sijja kugamba sekeetera gavumenti wabula gavumenti ne bw'etakusiima esobola okukuteeka mu kooti masho, esobola okukutta oba okukusaanyaawo. Kakati etteeka ly'okola ti oyo yenna gavumenti gwetasiimye emuttenga. Kati ate nkyanze gavumenti ate nga yeggwe omu ku bantu bennyinza obutasiima. Mukole amateeka mwami Yoweri Kaguta Museveni nga gafevalinga departure yammwe. Si kwenywerezaawo kubanga waliwo ekiseera we kituuka omusumaali ne gunaaba. Gavumenti yammwe bw'eba musumaali gwaggwako enjola gwanaaba tegukyasobola kunywera. Kakati omusumaali singa gunaaba nga tegukyasobola kunywera kibeera kya buvunaanyizibwa n'odduka emisinde egy'enjawulo. Mwe embeera mbadde njagala kukutegeeza ffe nga bannayuganda si ffe tuvunaanyizibwa kusonyiwa Museveni. Ye nnyini Museveni yavunaanyizibwa okwesonyiwa. That's very, very true. Asebo tuyanzize analysis nungi nnyo ayina amaaso agirabe program ayina amatu awulire n'ayina obwongo asobola okutegeera kiki kino kyabadde ali mu kunnyonnyola. Atugeza ku pointi yaffe ey'okubyonaku olwaleero. Okimanyi kiri mu Uganda ono omusajja agamba simanyi ambassador ali mabega. Nga sinnagenda awo kansooke njogereko ku kofi gye baatutte entuŋŋamu. Uganda enina ekizibu. Museveni akulya tokimanyi nti akulya. Museveni akulya awooma. Wakati mu bantu b'entuŋŋamu okusanyuka nti ekyuma kyazze eno basooke beebuze ebbeeyo balima ki? Lwaki ekyuma emmwanyi zirina okuva e Buganda ne ziva e Mbale ne ziva e Busoga nga zijja wammwe ne zibuuka emitala mingi nnyo okujja ewammwe? So nga ate n'ewammwe mulina kye mulimirayo kye babadde basobola okusengejjerayo. Then ow'e-Butambala bw'aba alima ntangawuuzi muteereyo essengejjero ly'entangawuuzi. Ow'e Masaka bw'aba alima nnyaanya muteereyo essengejjero ly'ennyaanya. Then okujja ennyaanya e Masaka ozitwale e Butambala bazikolemu tomato sauce ate entangawuuzi nga zojja e Butambala ozitwale e Masaka bazikolemu oba kakaawa. Ndaba kibeera tekigatta kya buvunaanyizibwa oba kya muzinzi nnyo. Buli wantu waliwo ekirime kyawo kisengejjerwa ng'eyo. Then okuva eno okitwala eri gye kitalimwa naye n'ekigenderwa kiba kyempewo yaayo yeekaze emmwanyi obulungi oba omusana gwayo bwe gukaze emmwanyi obulungi. Bbanga lyonna lye tubadde nga tunywera kaawa tubadde nga tunywa feeke kibanga
abasiraamu mu ssako yaabwe ate okubateeramu obubizi ate eyabalokole n'oteekamu ku luhaani batunde bafune ssente kitegeera nze ndaba kiba tekigatta ate wakati mu butagatta n'okusombera eminoko bannaffe abava mu regions endala simanyi ani yamusomesa economics Museveni alina essomo lye yasoma baliyita kutoolako na kugabizaamu si kugattako na kukubisaamu bw'asangawo ekintu takigattako era takikubisaamu bifuuke bingi atoolako kitoole na kukigabizaamu kigende mu bantu baabwe That's very true. So ebeda bannayuganda mwina okwebereramu tosobola kujja emwanyi embaala tozitwala entungamu awatali kiba emwanyi singa bagambye nti batadde ekyuma ky'amatooke oba ekyamata it is understandable kakati abeeyo bwe baba basinga kuweesa nnyo matooke oba mata amatooke ago obutabengerako tetulina kye tuyinza okukola ekisukka kugalya oba okugatunda nga gaminwe amata ago tetulina kye tuyinza okugakolamu ekisukka kuganywa Shegeera. Naye bwaleetera bannaffe eminoko bw'alaga nti mulungi ng'ate awalanya bawalanyi on top of that nga nabo tebagera kifunamu kubanga omugabo gwabwe baagufunye babaleetedde Diamond bukadde 750 gwe gwabadde omugabo gw'abantu beeyo kubaleetera Diamond nkutegeeza nti Museveni system y'enfu nnyo eri eggwanga eyinza okuba ennungi ennyo eri gavumenti ye naye Museveni yakola system nga aluma afuuyirira aluma awoomerera oluusi nga ne bw'avaawo ayagala omumiisinge kankuwa ekyokulabirako kya $. Omuntu ali e Bulaaya bw'aweereza $100 e Uganda zituuka $37,000 kati okulevolinga obulevolinzi ssente ku gavumenti enaabezeeko ali e Bulaaya tagenda kutunuulira nti bwe nsindika $1,000 e Uganda ne bafuna kaŋŋambe $10,000 gigenda kukola kitatunuulira kye gigenda kukola wabula atunuulira kimu nti luli gyabanga 37 kubanga abantu b'e Bulaaya asobola n'okugaana osindika ssente ku olwo nti linda zirinnye eyo zituuke nga nnyingiko kakati okujja obujja ssente nti abadde asindika $10,000 n'afuna $37,000 okumuzza ku $10,000 olina okumunnyonnyola ennyo omugaso gw'emitwalo gino 10 kubanga wakati mu kutereeza ssente z'eggwanga ate item gye zigula zisobola z'okutereera kaŋŋambe ettaka lyeryo wootudde oba ettaka lyewamwe ery'omukyalo libalirirwamu kawumbi ssente singa etereera n'engirevolinga osobola okukkiriza lidde ku bukadde 5 nti oyinza obutatunuulya bukadde 5 bwe kizitowa gwe ngoba kimu luli lyali lya kawumbi gwosobola okukkiriza ludidde ku bukadde 5 olaba Museveni bw'ateekawo system mu mbeera ng'agenda kutawanya ne gavumenti eddako ne bw'anaaba afudde nedda osudde ekonomi oliwo wasindikanga $10 e Uganda wafunanga $37,000 lwaki kati 10 nedda olimba nnyo olw'abagagga kati nabo batandise oyomba olimba nnyo muyenga abadde agula obuwumbi 10 lwaki kati alina kugula kawumbi nti wakati mu kulevolinga ssente y'eggwanga kigenda tumenya nnyo okugirevolingiramu ne byerina okukola ebyawaggulu bikke kubanga mu economy tetubala personal consumption zokka tubaliramu n'ebikalu gwe yagula emmotoka y'obukadde 37 onakkiriza nga system eteredde okugitunda obukadde 10 ayonoonye nnyo eggwanga wakati mu kunaabuula ssente y'eggwanga ataddewo embeera nti ne bw'avaawo olina okumujulirira wabulabe nnyo era okwetonda kwe kujja kubeera more useful ng'alaze ensonga lwaki abadde yeetonda Shegeera kuviira eggwanga lyaffe lino Obote yalireka
ku fula esooka Museveni n'atusuubiza oddifuula kalina naye ne ku fula esooka alijjeewo n'alikkiriza wansi mu basement wabulabe nnyo nga tannava mu ggwanga sirowooza nti waliwo ekyamakulu kyayinza okwetondera era sirowooza nti aba awadde ensonga lwaki abadde yeetonda. General, tuyanze get that analysis. Mwena bali ku program eno kutabaza ku flashlight. Please what you have to do, subscribe, share the content and let the friend know. Nti yakola itonga mu studio mwali ayingidde for kutuwazi updates and ku mbeere genda maaso mu ggwanga. Naawe awulira program ogirabidde mu feeds kiki kyotegedde because kyolina okukola gisaasaanye tuuke ku oyo abadde tamanyi lwaki oli yeetonda. Abamu bagamba yeetonze kuki. So it's all about you owuliriza different analyses. Jana munange mu Uganda batugambe tulina abayeekera nti ambassador we Germany akinamu omukono wano okubujjirira Nuupu kaakati simanyi abantu wano babaza kaki. Of course Uganda tulina abayeekera. Uganda ebadde n'abayeekera okuva mu mwaka gwa 72 paka leero. Kubanga gavumenti ya Idi Amin yayeekerwa abayeekera ba Fulonasa. Bayeekera ba Fulonasa ne beeyubula ne bafuuka NRA nga bagenza ate okulwanyisa ya Dr. Paul Milton Obote. Abayeekera ba NRA ne beeyubula ne bafuuka UPDF. Kubanga ebbanga lyonna lye babadde nga batufuga mu ngeri ya kiyeekera. Akati bwe bagamba nti mu Uganda mulimu abayeekera babeera batuufu kubanga bo bennyini ate be bayeekera. Gwe kyogamba ebikolwa ebitukolwako bannayuganda bibyo gavumenti byeyina okukola ku bantu. Abayeekera be basanga oluzzi lw'amafuta ne balusenamu amafuta nga tebaddiza ggwanga. Abayeekera tebagula ddagala mu ddwaliro. Abayeekera tebazimba nguudo. Twali tulowooza nti tufunye gavumenti kumbe tufunye bayeekera abali legit abeebisse mu masiki ey'amateeka nti bali mu gavumenti. So bwe bagamba nti Uganda tulina abayeekera batuufu nnyo era ekikolwa ekyo oba ekigambo ekyo kye baayogedde nkiwagirira ddala kubanga tubadde eva mu sisitimu ey'ekiyeekera. Uganda emaze mu buyeekera emyaka egisoba 5 okuva mu mwaka gwa 1971. Tubadde nga mu sisitimu ya kiyeekera ssebo. Kwendi sebo? Yes, tubadde mu sisitimu ya kiyeekera ebbanga lyonna naye kusinziira bo ku ngeri gye bakireeseemu baagala kukiyungako opposition ye Uganda n'okukwatirako His Excellency Bobi Wine era nawulidde lw'omushana yakoze statement n'aga mu Uganda waliwo abatemu waliwo Kyagulanyi alina gurupu etemula abantu mumukwate temwetooloola mumukwate ffe tukkiriza mumukwate kubeera otya mu sisitimu nga mumanyi omuntu atemula abantu n'osigala ng'okyayita gavumenti nga tosobodde mmukwata otegedde omutemu kakati famire z'abali be yattira abantu zogenda zigamba ki tumumanyi naye tetumukutte then oba okyali gavumenti mumukwate ffe tubawadde olukusa mukole ki mumukwate era obeera otya gavumenti nga weenyumiriza mbu steady for progress nga abayeekera baakuyiseeko ne bayingira eggwanga era bwe baba nga baakuyiseeko ne bayingira eggwanga wabalabye otya eri gye balina okusaasaanira munda mu ggwanga b'otaasobodde kulaba wano nga bayingira oba okyali gavumenti nawe kityo ne ŋŋamba oyo total nonsense tugende ku kirala. Ekirala olowooza nti eno gavumenti bw'otunuulira ezaabadde mu kkooti Besigye gwe nga kinoomu kyakola zeeki what does it mean? Besigye beesetinga bwesetinzi what is your mindset? What do you think about that? Sisobola kudisikasinga ku bitalina kudisikaasingibwako oba ebitajja mu nsa yange. Kuba nze mmanyi ekintu kimu ku gavumenti ya Museveni
kulaba omusibe yeyeekalakasiza mu kkooti ne bamukuba okubula okumuttasaanya kale bo bano babawannye ebbeetu eryegazaanyiza mu kkooti n'okulaga obutali bumativu bwabwe naye ekisinga obukulu tusabira Dr. Kizza Besigye aveeyo sijja kugenda nnyo wala into details but oluusi ngeza bugeza Museveni bw'amanyako ku pulaani ze ate azikwanguyirizaako ggulabe nti kiggwa leero ne bakukwatirayo. Besigye waliwo obusobozi okuba nga Museveni yamutega obuyeekera ye kennyini nga ye yabumwetegera. So tumusabira aveeyo naye kasita baali nabo balina ennimi nnyingi ezibagatta basobola okuwuliziganya olusooka olw'ekinnamagye olwokubiri olw'ekiyivu olwokusatu olw'ewaabwe waka basobola okuwuliziganya nkakasa asobola okwogera naye okusinga nze bwe njogera naye. That's very true. Yeah. Akatalekeka nti protest vote is still on then ekyokubiri nti n'Abannayuganda political prisoners abali mu makomera kindly kati ebituuse ndo tebikyali byasala kubasabira. Kubanda bano essaala tejjaayo kintu ku dduuka. Essaala ewerekerwa ekisumuluzo ekirina okuggula ensawo zo in that essaala ewerekerwako okukola. So essaala kati nga tusabira bannaffe abasibe waliwo ekikolwa ekibulamu kimu kubalwanirira kuba kati ne bwe nsabira Besigye nga simulwaniridde mbeera nkoze kitono nnyo weewaawo nti bw'atakuuma yeekaala akuumira bwemage naye mukuume nange mbayambeko ekiro mukuume nange mbayambeko. Okay, we totally appreciate General Kadeko ate munange kasoke netundeko no program nti banange Bannayuganda bamulaba bwe twasuuza program eddakawo nti Lwakutaano General nga tabaddeyo naye mukimanyi musajja waffe alire yali oba mu ddungu oba mu nsiko nange simanyi awenja as to survive asobole okubaawo. So if you stand eyo yonna gy'oli n'ogamba please kindly program eri eddemu ku Friday General please kindly find the way akozesa data waali eri nangwa nange nonkozesa data naye wakize ninako advantage kwati nondi waka nsobola okuloka bulaza bali wansi nemugamba maaso kompe data w'emitwalo 10 atujja kwiraba bw'olina gw'okubira n'akwekkumya ery'amangu mwebazi awo bugingo wagambira mwebazi kebera akuliraanye oba alina omuttunta. That's what we need to you guys to stand with us. Era ngaba tuli mu political wave 2026. General will be updating us on what is happening in the country, in the world every day. Omukama Katonda nga ye mubezi waffe. So we shall be updating you. Leave it like it, take it. We shall be with you. Kwagalize ofwero obulungi mwena Abannayuganda. People in the diaspora, we appreciate your time and I think we will meet soon if all goes well. Lunaku lumu ssebo wansibyako awo ettaayi ne mba ng'omukinjaaji. Ettaayi n'ensowoka ng'eringa olulimi. Wakinkola. Kakati olwo nze nfaanana nninga ani kati. Igwe. Chaka Sali, the late. By the way, I think I need to take that position. Chaka Sali yabuzaako Museveni. Do you think this country, you still have a future for it? And do you think you will help Ugandans to do the right things? Now, Madam Namgamba, you know, I'm still working to see if things all goes well. But study the progress. Namgamba, how can it be a progress when people are dying? Museveni ne gavumenti ye bali mu menopause tokyayinza kubabanja baana. Annange nno musiibe bulungi nze ngenze.
akume mukama akatonda